Mwasuze mutya abalungi bannange nyongera obbakulisaayo mu mikolo kuba nammwe abatagenze mwabadde nga abaliyo bambi okusinziira engeri gye mwabadde mugirindamu giraba engeri gye mwatusabidde n'engeri gye mwabadde mulindamu updates nkoye ekikomenti kino lwakuba ekisinga okunsanyula nti omuntu akiwandiika ali omu ensonga ze zireka ziri personal. Omanyi ffe twabamanyiiro tuvuma tuli ba media naye tokwata ku bantu bange ba innocent souls baleke banyumirwe obulamu bwabwe baleke basanyuke. Eno comment mbadde njiraba ku muntu omu ogitadde ku videos nga 3. This is enough. Mva ku bantu bange omutima mubi ate nabagamba nti omuntu yenna eyekiika mu kkubo ly'omuntu nga time ye Katonda ya mu blessinga. Kati abantu bano kufa abamu abawulira story yaabwe gye bavudde. It's their time to shine. Budde bwabwe bwa Katonda mu blessinga ate no comment yo tegenda gaana Katonda. Omukolo guno gwakoleddwa family, akoleddwa friends of God, friends of Millicent, muba friends. Ate nammwe comment eno njikoye mbusima metro ni mwegendereze buli muntu alina ensanyuka ye. Nze Shifa nsobola obbanga nsanyuka nkuba akakule omuntu omulalo jamusanga essanyu lye liri munda. Bwe muscrollinga videos ez'emabega musobola olaba metro ni one of the meetings we had. Omukyalo oyo yakwata ssente ze n'azituwa. Omukyalo oyo yakula ne Millicent ku kyalo basoma bonna eyo gye twabadde ntaraga gye twabadde somero ba citizen around there basoma bonna bakuze bonna. Omukyalo oyo ayimiridde nabo mu accident abayambye. So buli muntu ayina ensanyuka ye okitegeera ekyo nkinyonnyodde. Metron yakwatako ne ssente ze n'azituwa abagoberera meetings nga mwaziraba. Saagala kuleeta abantu bange kuno mba putting it down. Kati ono awulira afa katunulira commenting eno omwami ababutasanyukira naye mwandigambye tasanyuse. Kati Metron abasekanyira mwandige yesesa nnyo. Kati ono wuuna aligamba gaya alina amalala mangi yeti omukolo waleeta mmeka wateekako mmeka kyokka nga n'abaatu wateboogera basirise. Omukolo gwakolebwa mikwano gye bafaani bange mulimu bafrendi b'omukyala bafrendi b'omukazi baneiba baabwe ku kyalo be mwalaba ku kyalo ekyo bambi Morovo mwami yalina mupya ku kyalo. Kyovola ebintu bino ebisinga mu mukolo guno bya magero. Ne gukolebwa ne bawero wishers nga nze Shifa ngwa mu bawero wisha ne bafaani bange bagwa mu bawero wisha. Okitegeera muve ku bantu mubaleke basanyuke. Nabagambye nti sometimes tukeera ne twagaliza abantu ebirungi naffe bye tutayina mu bulamu naye ne tugamba Mukama at least bo ba blessing bakifune. Wekikujjako ki kale ne bota commentinga n'oyitawo sigenda kunoonya muntu gwe nkubuuze nti munnange lwaki to commentinze. So let people shine mu budde bwabwe. Tomanyi bakisabiridde ebbanga ki mubaleka abantu basanyukeko. Kati mboyagala bawuliza bubi nga kuliko n'abakoobe ba in-laws be mbunno kati goze no comment egenda bajjako ki kati ate kanyongera okunyiiza era bw'oba kikulume bw'oba ogenda kwetuga noonyeza ddala omuti omuwanvu oguwalampe weetugire eyo mala ogwe oba noonya kikalina ekiwanvu kiwalampe mukwano weekube wansi ogweyo oba ofoofe kubanga kijja kwongera okkuluma kuba budde bwabwe Katonda bwabba blessinga kuba wa birungi naffe bye tutayina naye ng'ate ffe abali willing okubeera ebbali to celebrate them nga weetuli. Kale naawe gita abantu kale naye bakusondere bayite tuyite kale tujje gy'oli olabe oba tunajja. Ebintu ebimu si bya buli omu ate Katonda akebera mitima. Katonda yakebera emitima gyabwe yawuliriza essaala zaabwe n'okulajana kwabwe n'asalawo abawe. Kati nkubulireyo na kino omutima guŋŋamba nti abantu bano bafune n'embaga. Mbakoowoola friends of God, friends of Millicent and fans of Hope Shifa. Abantu bano tubakolera embaga tuleme kukomya bintu mu kkubo. Twafunye ekitiibwa mu bazadde
n'emikisa ne tugifuna. Omanyi nti kati wetwogerera ente eri waka ewuluguma ekaaba ente twagireseeyo muba Millicent. Embuzi twazireseewo etali emu ezitali bbiri. Ewaka tanka y'amazzi twagireseewo liters 1000 bimeka zabadde yemmeka twazireseewo. Tebagenda sena mazzi buli banasena nga amazzi mu tanka nga bajjukira nti omuko gaadi yakikola. Buli banakamenta amata ne banywako mama nanywa kututa tata nanywa kututa nga bajjukira nti bannanga omwana waffe bamutwala mu bitiibwa ekitegeera. Kakati mukwano nkugambye noonya omutima muwanvu gy'oneetugira nga gukumala bulungi. Embaga tugikole bane embaga tugikole ale January. Mukama kyekirabo kyenkusaba ekya birthday yange. Nkusaba tukoleyo charity. Team Hope Shifa tugenda kukolayo charity, birthday charity. Tugende mu bantu and my target is 100 people. Tutwalire ku bantu engoye, emmere, sukali, ebitabo kuba wabana baba badda mu masomero, pens. Bafani bange mwenegatteko tugenda kukola charity, but charity yejja kubeerawo around my birthday. Birthday yange ebeerawo 2 January. Tukole charity around mu 20s ezo from 20th in between 25th tukole mu charity. But first week around 4th enaba weekend mulabe Saturday soka mu first week mu postingire zinaba mmeka tukolera abantu bano wedding because still people had proposed. Friends bantu abo ne ba well wishers bali basabye tukolera mu embaga, but emisoso gye babadde batusabirako kola embaga ndi twazo na last minute za tulemereddemu. But tukoleyo ka simple wedding kaffe babagatte tuli ekimere kyaffe wali ewaka we tuba tutereza n'abe Kampala tubawo omukolo kubanga bangi balaajanyi. Banji bangambye Shifa omukolo gwagwa mangu twali tukyayagala tuleeteyo contribution zaffe. Kati mikwano contribution muzituwe tuyingidde embaga tugenda jigwa tetukomya bintu mu kkubo. Friends of God, friends of Millicent and the well wishers mwenna mikwano. Team Hope Shifa, fans of Hope Shifa abagole basambe gown. Omugole asambe gown agende bateekeko empeta y'obufumbo. Nkosi temunalaba mukolo gonna Gadi yamutaddeko nkusibiddeawo. He proposed era Millicent wetwogerera ayambadde empeta ye eraga nti bamusibiddeawo kati agenda kwambala etukuza obufumbo bwabwe ate Mukama agenda kikola kikulu. Video eriko comments ziri mu 4-5 g'omuntu omu zonna comments nungi positive vibe abantu boogera birungi g'omu novaayo comment ye ezunze nnyo ngirabye n'endowooza tojja kustopinga ate mumanyi otuvuma ne mutuwuliza obubi ne mumala ne muddayo ne mubidiriitinga. Mukwano Katonda agenda tuwa embaga gwoba tuyagaliza ssanyu ly'abalala olabye. Ate maama wange yabaŋŋambako abali ku live nga tugenda enkeera okukola bridal shower ya Millicent abali ku live eyo kuhinjirwa shower gye twakola. Mamange namubuuza ne mami kiva ku ky'omuntu ng'alaba abantu abasanyuka najja mbuuliraako najja n'ateekako ekintu ekiri negative ekibi abamu bawemula. Mami wange naŋŋamba nti abantu abamu balwadde ku mitima gyabwe nabo bennyini beeyinako ettima kati agenda n'abanga ekibwa kiri munda muno kimutta kivundidde munda n'atuuka nga takyasobola kiteekinga in anymore pwa ne kyabika. Nze mune singa ovumye nze sandi kunyeze ne kati bana abantu bambi bo tebamanyi bya social media tebamanyi biki kati oli bawuliza bubimbo buli video kwe bali mu kuzina omwami wagenze ne kali ngazina mbu kinawolovu ngazina fe bitunyumidde omukolo gonna era gwe n'ogenda mukwano ekibwakyo ne kyabikirayo kati ebbwalyo terikomyera ne lijja ne lyabikira ne wano likyayabika. Mukwano abantu abamu baba blessed. These people are blessed whereby bayina abantu ngaffe abasobola taking a bullets for them bone ba shining and babeera happy. Simanyi nti gwe oyinayo n'omuntu omu wadde mu nsi omanyi mu abantu abatalina mukwano temumanyi nti abantu balina omukwano. Abantu tubayo abayina love abayina omukwano. Mwe buli muntu akolera omuntu akantu mulowooza mbu teri alumirirwa nti alina kigendererwa. Abantu gye bali abalumirirwa nti balina kigendererwa tubalabyeko. Tugenda mu mbaga bale mulonde Saturday soka first week of January tugenda mu mbaga. Nze ngamba olimba
togenda bawuliza bubi, togenda puttinga mukolo gwaffe down, togenda baputtinga down. Rather gujanga ovumenze gwawuli ekinugu nga kikutta. Vumanze yabitandika. Kubanze yabitandika bo tebalina musango. Nenjogera ekigambo nendeta ekiteeso nekikola Katonda n'akisobozesa. In fact bwoba ovuma tandikira ku Katonda ali waggulu. Tandikira ku Katonda gwoba osooka ovuma omuteeke wali, togenda bawuliza bubi, togenda kwonoona moment n'essanyu lyabwe balimu kati. Tomanyi bakaabidde ebbanga lyenkana ki? Tomanyi bayise mu biki? Tomanyi bayise mu biki, bagambye biki Katonda waabwe n'awulira n'akola. Tugenda mu mbaga. First week of January tugenda mu mbaga. Bannange tuleme kukomya bintu mu kkubo. Twatukudde eri ewaka mikisa ne tugijjayo kati obufumbo butukulire ddala bagende mu church empete erume. Nkugambye noonya omuti nga muwanvu kooneetugira. Muvuma abantu ne mubaputinga down mubaleke. Kugambye vuma Katonda mu blaming. Mugambe Katonda lwaki owa bano nga nze siina, mubuuze weekube mu kifuba oluusi mutima gwo mubi gwe gukubonyaabonya. Ebiseera ebisinga ffe bizibu byaffe. Ne tumanyi tubinenya ku balala ne tuwaayiriza abalala mbu batuloga naye nga ffe bizibu byaffe. Bitandikira ku ffe. Kuggwe ku mutima gwo ggwe. Kati bakoze kikyamu ki? Omwami kibi okusanyuka okusekako. Abakuliiridde kyakuttidde kitwakusaba kinga tugenda mu mukolo. Kyogamba mmwe wammwe tebaayo mikolo, temukola meetings za mikolo. Temukola meetings, temutuula. Golookuba toyina boyinza kuyita mu meeting ne batuula wadde bataano. Oli agambe nti nze mpaddeyo kino tobalina. Mu kifo ky'oweebuuza nti omuntu akikola atya, nze ntera obbagamba twerabira ebizibu byaffe ne twerekerera ebizibu tuba na bingi ate ne tudda ku bantu bawalampa. Okitegeera muleka abantu, let them shine, time yaabwe. Wama video gendayo ku YouTube muchekinge in 3 hours from now zinaba sawa mmeka kuba kati wenjogerera ziri sawa 3 ez'okumacha 3 kitundu. Ziri 3 kitundu ez'okumacha e Uganda. So around some kaga msanvu tugenda premiering part 1. Ate nga tutandikira we twakoma. Mwakoma kulaba chemanyi mwakoma kulaba Millicent Saluni kumukuba hina Chutex bichi naye ngembaga mbakoola Friends of God. Omwami oyo bambi yagenda ofuna obuzibu obo sinotrack omukoona kutuke spinal cord. Yali akoze emikwana emirungi. Chobola omukolo guno gunyanguyidde lwa nsonga ndi kudiringa n'omuntu amanyi Katonda, ndi kudiringa n'abantu abayina empisa, ndi kudiringa n'abantu abayagaliza abalala obulungi. Kati chovola buli kimu Katonda na tik tik tik. Kati mune waliwo olumu wogenda okwate ku muntu nga n'omuntu munda mu yayina mu ettime bbi era bigaana. Abantu bano nabo balungi okuva emabega yensonga lwaki olugendo lwabwe sofa tulutuusizza wano. Nze ate lwempulira nti tetunnatuuka tetunnaba. Because kati omuntu otula n'oweebuuza kati ekinnumya omuto obudde buno emikolo tugimaze. Kyekiddako omukyala agenda kukola ki? Bafunye batya income? Nze bye biri mu kunnumya omutwe kati. Wano wendi. Yes, kiri part eri twagiwangudde but I don't feel like it. We've won everything. Bakyalina obwetaavu. Yes, kuba omwami tetumanyi nti aliterera ddi addemu akola eddi. Okitegeera tetumanyi nti obuzibu omwami bwe yafuna buliko maddi. Buli wiki bagenda mu malwaliro abantu basula like bayina ennaku yaabwe. Omuntu lwasanyuseko mumuleke. People are going through a lot. People go through a lot to survive. Sibeboka n'abantu abalala eyo gye bali. Bolaba omuntu ng'aseka muleke. Bolaba omuntu ng'akutte ekifi ekyenkoka akirya muleke. Bolengera omuntu ng'ali ku TikTok okwo yeezinyaazinya yeesesaasesa muleke osanga ke kasanyu. Pain gyabise wano nyingi naye gwe noveeri n'olaba buli aseka n'omuteekako evil words. N'olaba alya kyayagala ku mutima mumuleka akiri ate waba yagala okipostinga akipostinge. Omuntu bw'alinnya ennyonyi ye n'apostinga neekwata bu video mumuleke yeekwate bu video oba yeekuba obufaananyi ng'atadde bw'ati obugalo mu budinisa nga yeepostinga mumuleke. Omuntu bw'alinnya ennyonyi ye n'agenda ebulaya mumuleka postinge. Tomanyi bbanga aba lyenkana kiri akikoleredde
tomanya kisabidde ebbanga kitomanya kisavingidde atya okitegeera omwami yafuna obuzibu ng'ekyo kirooto kyayagala genda asiime bazadde baani bamukyala we. So it's a dream come true. It happened. Celebrate them. If you can't celebrate them, genda mu buliri bwe weekuba empinga bw'okaaba. Lwaki Katonda abalala obawanga nze tompa? Ate ekirala omutima omubi guwona. You can. Bw'okkiriza nti olina omutima omubi gujja wona, kati kkiriza nti ddala nnyina omutima omubi. Abantu bali mu kuweereza comments ziri mu 10 nnungi. Lwaki eyiyo yembi? Kwata wano ogambe mutima mubi nvaako, ndeka beera wala mpone. Muve ku bantu bange mubaleke. Leave them alone. Let them shine. It's their time. Bayise mu nnaku bakaabidde emyaka 3 non-stop amaziga. Myaka 3 ng'omwami oyo he can't support himself. Naye ng'omukyalo oyo nga waali nga supportinga omwami n'abaana abato 2. Kati baleke basanyukeko balye kamere k'emikolo n'abantu baabwe. Baselebratingeko ku mukolo kwabaddeko abantu nga tebabalaba. Omuwala yagambye for 3 years okuva omwami we baava ewaabwe nga yakazaala bebi waabwe baba bakadda. Omwami n'afuna akabenje sino traka n'emukoonera awo ensangi ku Lwemasaka. Ne bakoona baali ku piki. Kati muleka asekeko myaka 3 bakaaba. Is this kyemugamba kinene nnyo abaabayiseeko nnyo? Bikomenti bino temubireeta nze mumvume. Nze ndyokke kuba nze mamange yaŋŋamba amabwa gaba gaabika. Gali kubaabika nga gatulise. You cannot take it anymore. Omutima omubi ne gweyoleka guva munda ne gumala ne gubeetimba guti. It is okay you abuse me but temukwata. Okitegeera mubaleke. Okabira like some of us. Nze nabagamba omuntu asobola okutenda nti oyina omutima omulungi naye nga waliwo ekirungi ekirala omuntu kyasobola okukola noweebuuza nti nze ekyo nkisobola. Kati bakyala bameka abasobola okukola Millicent kye yakola? Oyo Millicent ayina embabazi. Bakyala bameka abasobola bameka ddala nga toweerimbye ku mutima gwo? Bantu bameka Katonda yamuyisa mu test ennene etali ntono. Millicent kyayiseemu mmwe kigezo ebadde test okuva ewa Katonda nga nnene nnyo. Osanga yagiyita kati Katonda ali mu blessinga okuyita mu test okugezesebwa okwo kwe yamuyisaamu kunene. Kwe simanyi nti nkusobola, kwe tutamanyi nti naawe andaba nti okusobola. Okitegeera? So there are reasons lwaki buli muntu asanyukako. Lwaki buli muntu akeera naga akangula akagoye kano nkambale. Mundeke nsekeko mundeke. Okitegeera nganze bwe nabagamba nti waliwo ensanyuka nga saagala mpeeramu magezi, saagala mpabuliriramu bwe nnyambadde nti shifo badde olina kwambala oti nga bwakedde era ebiseera ebyo byensanyuka mu bimanyi. 2 January birthday yange ebyo byo biseera byange byakusanyuka kuba byemampiseemu mu mwaka biba bingi. Guno omwaka nabyo byempiseemu bingi. Ne Katonda blessingiddemu nti asanyusizza famire eno. N'abalala bangi Katonda bansanyusizza ng'ayise kunze. Bangi ab'enjawulo basanyusizza nga kiyise munze ate ne working out ne succeedinga. So twongera okwebaza Katonda n'omugulumiza. First week of January tulonde Saturday erimu emu tugiweeyo era tugisabire. Mbasaba mwenna abaagaliza abantu bano tugisabire. Tuyingire church babagatte tutuule wali ewaka wetutera obeera mu meeting oba tunaakolera wali wetuparking amamotoka gaffe tufune simple wedding yaffe wabe nga teri kibanja aye tulabe ebirala ebiddako Katonda byanaaleeta. Era nakyo mmanyi Katonda ajja kisanyukira era okitegeera tetubikolera mmwe kati muntu nga ggwe tubyekolera n'abantu nakulwa Katonda. So mukiraba mutya ba well wisher baffe ba friends of this family era nga bwe tutambudde mwenna abaatubeererawo abaasituse mikwano gya Gaadi mbeebaza. Tiimu Gaadi yonna Gaadi boosaba nabo ku chaachi Gaadi banno bo wali okola nabo
mikwano gyo bwe wafuna mu mikwano gyo bwe abalina obulemu nga bw'oyina nabo mbeebaza bambi abalina obulemu nalabako omwami omu eyajja nga naye yafuna obuzibu bwe bumu yabumazeemu emyaka oba 7 bemeka okitegeera ono waffe abumazeemu emyaka 3 ng'ali down tatambula ebintu ebisinga yabivaako tetumanyi oba ali biddira mubaleke bambi mubaleke mugenda kweretera ebisiraani mu bulamu nga mulinnya mu blessing mu makubo ga Katonda ali ku blessing abantu be nga bw'ayagala atuuse tayimu yeewa abantu g'obirinnyemu mugenda kweretera nno ebisiraani mu bulamu bwammwe tozannyira ku muntu Katonda gwakedde ku blessing na kwagala abeeko kyatuuka towakanya nteekateeka za Katonda zireke zikole Katonda ali mu kwegulumiza munotingedde eti eno leero today is 24th lwenkoze video eno nga nsaba Mukama atusobozese abantu bano bafune embaga bafune ne income yes Katonda ajja kikola kuba nzikiriza muggo wekka Mukama Katonda sikugattako sibuusabuusa nkolayo sikubuusabuusa Mukama Katonda manyine kino ogenda kikola taata ogenda kikola ate era nnyongera okwebaza mwenna abatuuze b'oku kitundu ekyo bwe twetegedde mumanyi tutugasa abantu bafuuse ba mikwano through those meetings abantu beebeererawo ku kyalo eyo gye tutaba oli n'agamba nze nnyina emmere gwe toyina twalirako gundi akamera alye abantu bali ku kyalo eyo ebakka eyo ddundu bafuuse ba Luganda through these meetings omukolo guno guleetedde abantu okubeera close ennyo kati for example maama Enoka mukwano gw'abali eri yafuna emikwano eri era kati maama Enoka osobola okugenda ewa gadi n'omugaaka ngweko wano twebake wano ngweko wano wansi ne bakugoba vice chair vice asobola okugenda ewa waliyo omukyala bamuyita Jjajja Enoka abakyala babadde babeeranga mu magomesa abo abali awo abalala ani vice osobola okugenda ewa Jjajja Enoka n'omugamba nti bannange sirina kyakulya oba banenzerera ekyeggulo siinaamu ne bakugoba obwana obuto obwo obubadde awo bafuuse ba mukwano we've connected people abantu beefunye omwo beeyagadde beebeereddewo through us nga lwaki sisanyukira bintu ng'ebyo tubeera n'eno tugenda okutuukayo nga bagamba oli ng'agamba munnange nze wano byabadde binnemeredde ne ŋŋendako ewa gundi naye nga connection twagikoze emyezi 2 emabega ne tugatta abantu abo ku kitundu ekyo beewulira nga it's one family baafuuse one family over like around 50 people baafuuse one family okitegeera kitegeeza together we can make this world a better kati munnange not even anybody energy can put me down kubanga nze ndi kutunulira ebyo ebirungi byenfunye nti abantu oli abeera eyo oba oli awo nga gadi akubira essimu abagole mwebale nammwe kumbuza tula ekiro nebakidde ku ssimu yammwe nga muli kunyumiza ssanyu lye muyina mwaŋŋambye ab'okukyalo bazze nga babakulisa abamu bagudde awo ne beebakaawo naye mu nnyumba mwabadde mujaamu ng'ekibozibozi ekiri eyo annaayo Mukama mulungi mwebale mwabazizza nti surprise ntuuse bulungi surprise ngimaze ne musooka mudda ku ssimu ne munnyumiza Millicent nagandi wano shifa kesi gye bawa omugole nabadde simanyi nti ate namwe mumpeeramu ebintu nkusaba Millicent akagoye ako katwambalire ku Sunday nga lumu December lwe tugenda okuddamu osisinkana yagambye ekesi gye bawa omugole ate naye bamuwa engoye ngenza okugula kesi mulimu emishanana mulimu n'engoye endala nti ye twabitegeka eno n'omwami wo nga mumubuuza tutegeka kesi y'omugole ayagala biki kati ekyo ekirabo nakyo kiba kivudde eri mwami wo nange ne musooka munteeka ku ssimu ne munsuza nga ate era seebase kyokka ate nze nemba neebase bukyera nkeera naye nga lyonna lyabadde essanyu
badde balina okunyumiza twatuuse ne tuyingira bulungi ewaka kati abatuuze kiri bwe kiti ku kyalo vice bazze bikiadage kiba wano ffe tunyumirwa mu life yaffe nze nabagamba tetumala kulinda kufuna simanya matiribona fensi tugirivinga nga bwezze we appreciate akatono ke tuyina emitima gyaffe migagga wadde tukyali baavu kungulu naye emitima gyaffe migagga ate gyagaliza tusanyuka n'akatono letulidde ebijanjalo ne muwogo tusanyuka tulidde akawunga nako tukebaliza ate enkoko netusangayo ne kino nkyebaza Katonda bwe mbanga comment emu embi eva mu muntu omu ng'enkumi n'enkumi basanyufu ensi yatereera dda ensi yatereera dda sitaani aba tajja kuwangula takyalina lugendo bansuziza ku simu bantadde mu loud eno abatuuze abasuzizza we boogera eno nabali we boogera bannange yebane omukolo gwabadde perfect the cultural dancers ngenda okuba era mwena abava side eyo ngenda ba recommending the good the best service providers experience nagifunye njiina mbayigirize ne boyina okulamuza abantu bano baleme kuyiya naye nga I'm so happy simanyi bwe niza bagamba ssanyu lyange olumu like lindeeta amaziga but I'm so happy abantu bali eyo bekolera programs ne stambula abantu bange baba bali wali abagole ng'omuntu abayitira kuba nange koko nze vice mwasuza bulungi because they feel attached bewulira nti berinako akantu bafuuse ba mikwano abaana baabwe bafuuse ba mikwano yensi gye twetaaga a peaceful world a peaceful community emboozi zikyukeko sigundi yakoze ati entalo nno ekyalo simanyi nakumanya nze nina essanyu bane kansooke mbateereyo mwagala vibe ya basi mwagala vibe y'okukyama kageti nga bagula obunyama kuba bo babuguze andi buli alinya basi yafuna ez'obunyama we catered for that ndesimanyi bannange naye kangende mbateereyo omukolo bambi mugenda bbira banabugumiikiriza ate temubaatuwabula mwaba so kati katusimbule tulabe omukolo nga bwe tulinda n'ebifaananyi byaffe bive naye nga keeke mwagirabye keeke mwagiringizaako mwagirengedde zange kikambwe kati nammwe abalina obusosoze abatandise onnenya Millicent lwaki ate olukiga olugattamu Oluganda please fenga twagenze ne tutegekayo ebintu nga tetumanyi lukiga mubuuze sente ze nalese Muhanga I left over 12 million ze Muhanga awo mu trading center mubuuze abe Muhanga Alufadi UBK yeetaze emirundi 10 ku kyalo you go to Kabala and ask mu kibuga sente mekaze twalese kitegeeza together we can tuli supporting one another Millicent yagamba tugatte emikolo gino yagamba asooka na mu Gomez ebuganda afunyeyo ebirungi kubanga nze kama kwogera era waliwo nayampadde gundi shifa olwokuba gwe yategese wakase Millicent Gomez n'omukakasima byalina okukola buli kye twakoze mu mukolo ogwo twamubuuzanga kyayagala kino wandyagadde ki yayagadde omukolo gwe gubeemu Kiganda, Kinyarwanda na Kinyankole era engoye zonna yazambadde n'ennimi zonna nga bazigatta agambye afunye ebirungi mu Buganda tetulekaayo Buganda gwate n'ojja mukwana ate n'obubuukira kati lwaki olukiga ate alogera bubi alugattamu why Gomez when did a Gomez enter Ankole naye banne Mukama abasaasire obusosoze mubuleke ate nze temujja kunkyayisa abantu beeyo kuba nte nsanze y'abalungi bangi yes nze ndirinze n'abasoga n'abanyankole abagisu abanyarwanda abalugwala abagwe so kati budde bwakusimbula leero mugenda laba video ku video tugenda laba videos zino ate namwe abadde babuuza nti shifa abagole ki ekiddako we have a meeting the Sunday ya leero tusazeewo buli omu gyali awo mmuleko olaba nange mpumuddeko ku machanja kufuluma nkola emirimu like in afternoon but this morning I'm resting
I'm resting item lowooza nti ndi munyiivu olw'okuba nzeemu comment yoyo muzzeemu lwa nsonga abadde agenda agiteeka buli wamu saagala muntu aswaza abantu bange kati comment eyo mbola okuba comment emu ejja kuleeta abalala bangi mbadde nsobola ogidiriitingako naye ngenza okulaba nga ali continuing agiteeka awalala bwangi wano nawali so ninga muneka muddemu mulage nti he's not a threat, he or she is not a threat to us. Tetumutidde tetumutidde kubanga tulina Katonda omunene asinga byonna. So on 1st December guys, we are meeting same place tuteese ekiddako twekuliseeyo tunyumyemu tusale ne cake. Waliwo cake wano zennina ze bampadde nagambye nzitereke nzizzeeyo nzirye n'abantu abo ze bampadde ng'ebirabo ate tulabe naye nze Mukama ngamba nti embaga tugikole. First week of January we choose a Saturday tukole embaga. Mu first week omwo tulondemu olunaku either olwa Saturday oba olwa Sunday oba olwa Friday. Yeah, but thank you so much, I love you. Ate eno smile ejja lwakuba mmanyi waliyo abanjagala ate bangi mwandaze omukwano nga tuwangudde ne mudaga nti tuwangudde ffenna ne muŋŋamba kongs Shifa nga nammwe like mulaga nammwe muli bawanguzi olw'okuba abantu bano batuukiriza ekirooto. So omuntu yenna ali willing to stand with us ku by'embaga nga you have anything to offer to us, please 0782 10 15 69 0702 56 21 57 enamba za Nakawombe Shifa. Mujje twogeremu mutubuulire oba mwebuuze tulabe. But I think I have a plan. Atera mwakiŋŋambako ne tukimentioninga ne mukiwagira, but videos ze mugenda okulaba ezo ez'okuhinjira oba tugiyita okwanjula oba tugiyita introduction temulimu wedding for reasons mubimanyi biba bya mitendera. Kati fo okugenda ate batugattira eyo byadde birina kuyita mu process mpanvu. Era still Hosh Fashions and Bridal bajja kwambaza omugole eyo nno maze olw'okweyama. Gauni from me, a suit is best man n'omugole from me, matron from me, ba maids from me. Kati abasigadde tutandikira awo mukitegedde. 0782 10 15 69 0702 56 21 57 tugguse ebintu bino tubigguse ne tubikomya mu kkubo. Walaayi mbasaba tubigguse. Yes. I love you so much. Akatalekeka a message to my bagole. I know you're seeing every video. I know you're looking at every comment. Amaanyi n'essanyu n'obuvumu mubuteeke ku bantu ababaagala ababawagira. Omanyi mwafuna abawagizi mulina abafaani. So effort mugiteeke nnyo ku babaagala ku babawagira mutunuulire ebirungi. Buno bu comment butono nnyo. Sikirabanga kupostinga kintu mu comment 10,000 ng'era omubi alimu omu. Just mulimu omubi omu n'abasosoze batono ndabyemu nga basatu. Mu 10,000 za comment abasosoze balabi beetala. Kwegamba fe because I've always nyambadde engoye za tribes zonna. Bwe ngenda mu tribes ezenjawulo. By the way, I've got mothers from Fort Portal. I've got mothers, uncles and brothers from Mbarara. Twafuuka bufuusi. I've got people from Koboko. I've got people from Arua. I've got friends from Malaba. I've got friends all over the world. So it is okay, Shifa bwayambala ekinyankolo oba omushanana, but it's not okay for Amuchiga to put on a gomesi. Wow. Nabo buno batono temunyigira balala temugamba mbu abakigo oba abanyankole basosoze oba abanyarwanda basosoze, please temukyogera. There are just few people, if you go through comments batono balinga basatu batano aba complaining about the language and the ngeri mugole gye yayambadde. There are few. Naye abagole bange ebyo tebiba putting down temuwulira bubi. Just know you Millicent, you made a beautiful bride. Buli kimu kyabadde okay and it's enough kuba ekyo Katonda kye yayagala era kye yasobozesera kye yatuwadde. Ate ekiruma abantu bano
babadde bamanyira abantu nga baba awamu beekutulamu kati ekisinga kyekyo kyekiri mubaluma so kati omuntu bwe mumulaba nga alwanagana agamba lwaki basigadde bali wamu kuba abantu bamanyi nti we muba abamu bye muteesa birimu ssente birimu okusonda ate mulimu azikwata kati bagamba lwaki bakyassa kimu lwaki byatandika baseka biwedde baseka lwaki kati awandivuddeyo agamba Shifa yatubba Shifa mu binnyo Shifa yakola ati nabikwata ssente nadduka kati banyiga bagamba lwaki twateesa ebintu ate ne working out. That's where the pain come from. Bwandibadde waawo agenda anoonye ba blog akole interviews ng'ayogera byatukola bwati n'atusuulawo emikolo nga ginaatera otuuka because nabyo byaliwo kati omuntu ekimutta aba abuuza mwe mwalya ki okuteesa ekintu ne mukigamba nti tuplaninga kino batuloota kino ne kigenda mu nkola ne kivaayo. That's where the pain is. Kati buli wolaba gwe si gwaliko obuzibu abagole bange si mwa baliko obuzibu so bwe mulaba ebyo mumanye nti ye pain weeva obulumi we buva buviira ddala ku mutima naye ate munanga aba Katonda akisobozesa bulungi nnyo. Oli nakwata ssente n'agamba zino za nte era ente n'egenda. Oli n'agamba zino za mbuzi embuzi ne zigenda. Oli n'agamba zino za kino tanka n'etuuka. Oli n'agamba nti entebe ne zituuka ku buko. Oli n'agamba nti emmere abantu ne bali emmere n'ebalemera nawo. Oli n'agamba nti ebyokunywa ne babinywa ne birema. So obulumi awo we buva mubasaasire they are sick. Bandibadde banyumirwa n'essanyu lyabwe teryazze kuba tetuli mu ntalo.